Banyawo ne basebo tusanyuse nnyo okubalaba mu kifo kino olwaleero. Otandise obubuuyo. Banyawo ne basebo tusanyuse nnyo okubaako nammwe mu kifo kino ku lwa muganda waffe David Lutalo. Emyaka egiyise mabegako David Lutalo yabadde ng'atandika omwaka. Era kyemmanyi bangi bakimanyi temugenda kyebuuza nti lwaki yazze mu January. Kuva dda David Lutalo abadde ng'akola January. Nkyukakyuka ya budde yakyukamu katono ne tukyukamu. So kati bwe tuba tukomyewo mu January tuba tukomyewo waka ewaffe. Nsuubira okugalula enfumudde awonna. Tukomyewo waka January mwezi gwaffe. Kyova olaba abamu bwe bamusanga mu kkubo eyo tebamuyita David Lutalo, bamuyita King of January. Era bamusanga King of January, King of January. Nga naye ayitaba ng'emmotoka yeeyongerayo. So David Lutalo kujja mu January teba nsobi, ogwo mwezi gwe akikoledde ebbanga. Kaakati enjawulo eri ku mulundi gw'olwaleero nti David Lutalo ali vagini mu kifo kye bayita Serena. Mu show zonna z'akoze okumala emyaka 15 nkikakasa omuwagizi wa David Lutalo ali eyo. David Lutalo abadde emyaka 15 naye abadde takubanga ku kifo kye bayita Serena ng'akikubye konsati ye ng'omuntu, so si ng'awerekeddeko wabula nga bw'owulira nti babongoote. Kaakati David Lutalo n'atuula n'alowooza n'agamba January zikuriketi ofu because za Africana because zino zebagala Equatorial Parking yonna yabikola akola ebimu abantu tebabimanya baali mu kyalo naye yabikola. Kaakati n'asalawo ajje ku Serena Hotel. Serena okuyingira kigenda kubeera emitwalo 15, emmeeza ya miliyoni 3. Naye mugenda kulaba Lutalo ow'enjawulo kati bw'oba omulabako ewalala yessaawa bamulabeko ku Serena Hotel. Mbakakasa show zaffe muzimanyi ezibaddewo ziba nnungi nnyo, security eba tight, organization eba nnungi. Buli kuli mu Uganda kumumanyi buli muyimbi omulungi mu Uganda ayimba ku show ya Lutalo. Ekyo kyemmanyi munjulira. Ne ku mulundi guno bwe kigenda okuba kigenda kuba mu bato paka mu bakadde paka mu bayimbi abamalayo Africa yonna kuba Uganda ebayina nga ne Lutalo mwali nanyini kikulu. So tetubalize ennaku z'omwezi 27 Serena Hotel VIP show David Lutalo. Kulama aliyogedde olunaku olwaleero lwensoso okukulaba nga ali brief ate ng'ali ku nsonga kwennyininyini. Njagala kufuna musajja wange nakani omanyi musajja waffe Lutalo oyinza okulowooza nti amaanyi ga Lutalo gali ku Lutalo yekayeka naye alina ttiimu nnene nnyo okuviira ddala eri bamaama Fuswa Deoganyana media manager Mukulamanyi manager Kijambu oba okyalyawo oba oli nakani oba olyawo olaba gundi ffenna ttiimu nnene nnyo. Njagala ko omusajja mukulu nakani atubulire enteekateeka ya Serena gye njagala Serena tiketi ziri ku ti ku Judicial Solutions. Okay. Baramusiza namuna abamulye n'abantu n'abantu abasawa ndi wano mu kiti muganda wange Kyamaliko Events ne muganda wange Mono bakuba nze mwogezi wakyo. Enteekateeka nga bwe ziri abamaiko Events muganda mwogezi bagambye enteekateeka nnungi nnyo. Sound egenda kuba yakabi omanyi onateekera concert ennungi ogyalira ku conference olaba enteekateeka eziri wano esuubira ekigenda okuba munda mu Serena y'amaanyi nti omuyimbi agenda mu Serena si wakwogerera wabula endo mukimanyi y'abakulu n'abato bonna bonna abakulu n'abakadde n'abavubuka tujja mubawereko obusabu kali n'olwekyo nti omuyimbi si wakwogerera nnyo sookera ddala endongo weeri bwajja jangu ng'omanyi nti ojja kulaba endongo eya ddala
siyeri yayo microphone tuyimbe tugenda kujja waneno nga okuyimba kweko enteekateeka zirikubaga nti omuyimbi mwetegefu okusingawo naye twandiga enkyendongo ya leero mwetegefu okuva bwe yategeka ngenda kukola sena yatandika lihasomaka so musuubire ekirungi okuva mu micro events ekyamaanyi sound si eyimba ate essaawa zino evuddeko musindikeyo bamako batereeze sound egenda kubeera nga yeyo so ebintu bagamba jeje yali musawo bakolaganye naye awali jeje ndozo manya kiwerawo so abali ngoli mwakire ntebe n'entulo ebiranye papas toyitawo jangu abali mu kibuga abajju mumanyiwo awabeerawo bino papas nobona kusena bunini tiketi mwezi azaagala itambwangu sobola ofuna mu maaso obyolidde bulungi serena naiko events ekikino ekiyita gwayagala te ku muganda wange esimu twagambye nga zitambula ku posita zaffe ku 073073811039 Dekado chidinga ne chigambe. Naye kyanagamba nga zeeka. Za Pastor. Basebole banyabo mbebaza nnyo olw'emirundi emingi gye mwagadde mu Lutalo, olw'emirundi emingi gye muwagidde music wa Uganda, era nga mbakoowoola mwenna abali eyo abandaba mwenna ennaku 27 anti lujaba lunaku lukulu simanyi bakati tugenda lutuma lunaku kisimanyi Lutalo Day. era nkawala Lutalo Day nkowoola mwenna mujje mu bungi mujje mumuwagire. Kwongereza akatonotono ku nsonga omwami Simon gy'ayogedde, munange okwegatta g'emaanyi okwegatta g'emaanyi ate era okwegatta g'emaanyi ate David muganda wange mukwano gwange y'omu ku bantu abampagidde. Simaze ebbanga ddene mu music industry naye abaddewo okumpabula okunnuŋŋamya ate nga kimanyi bingi akyabikola. N'olwekyo mujje mu bungi mujje sitera kwagala muviirakaawo omukulu tukolemu kadyo Tikino nange kyembuuza buli lunaku kyenneewunya Kyokikola otya bw'otyo buli lunaku omusajja asise nayive okukunya mangola kala kasajja tegegesera kwaliraire kadyoka kabisika omuntu nga mulungi teyeetaaga kwetegeka kuba ononezo nzindiki tongera okwakiriza baganda ffe abasamu schools batwegaseeko bubamu kubabujjidde akasimba okubeera nti tuyimiridde wamu ne muganda waffe David Lutalo mu kivulo kye ekyalawangate era nkubiriza bannayuganda bonna abali eyo nga 27 January bambi tubeere tuwulire muganda waffe era ng'abaskypinsi tuli basanyufu ekikyo kozi tusangibwawo Ntenda Haruna Shopping Mall level field company number 1 ekyasinza okufulumya ku nkola yonna waba visa yonna efunira omulimu mu nsi za Europe ne Canada ate ne kutwalira ku employment visa ate ne ku kibanja mpola mwebaleyo bannayuganda. Mwezi 27 January omwaka guno tubala mu bazimbiro kubanga essaawa yonna
tubalutuse. Njagala okubaza ba sponsors bonna ab'omuyimbi n'omuyimbiza Ferrari nangiriridde maaso awo Roscoe Mattress nawe bebaza na buli muntu aladdemu omukitimbi mungi nnyo omukolo gunene oba konsert eno okubeerawo. Amanya gange n'eddoboozi yenze Amy Candice, your true African diva, Nature Future Spender. Nzirina ssenene yazisasanya nga nkuze era nyongerako nti sexy eyes kyekimu kyeneemanyiko. Spark TV eso omwana ngaakubye nnyo bwe tugenda okuba nga tutambula bwetyo tetulina kyo kya eba ndongo tugenda kunyumya ndongo nti babongoote tiketisi ziriwa nti babongoote ogenda kuyingira otya ti babongoote ani atutaddemu ssente babongoote kiki bwe nkugamba nti endongo yafuuse endongo 2 2